Natera webale kubanga okyekumiddwa wano ku Pro Jan Media TV nkugamba nti okola kyamanyi okubanga okyali nafu wano ku Pro Jan Media TV ate era ng'olikinga no commentinga wano eno ku mawulire ga Pro Jan Media TV agaba gakagwawo ebweru w'eggwanga sinakini na wano eno ewaka e Uganda. Essaawa zino wenjogerera Rema amaliriza okugula eby'omukolo ebyambalo by'omukolo Rema Namakula amaze okubigula era byo byawedde dda byamaze dda n'okutuuka neno e Uganda. Omugole Rema Namakula akomyewo okuva e Buyindi ne Butuluki gye yabadde n'essanyu era agamba tewali ayinza kwekiika mu mukolo gwe ogw'okwanjula bbaawe Hamuza muyite musajja mukulu Dokita. Agamba nti nno Rema yakomyewo Olwomukaaga era agamba buli kimu kyetaaga yakifunye omuli gomesi ez'omulembe okuli amajobero gazaabu oba biyite ebyokwewunda zagenda okwambala ku mukolo agenda kukyusa emirundi egiwerako era gyo gigenda bba miyitirivu ku mukolo gwe ebyokwewunda omuli ne kalifuwa engatto ebikomo ebyebbeeyi nga bw'okiwulira ebya zaabu ne feeza mu mbeera ey'enjawulo. Hamuza yamukoledde akabaga ak'enjawulo twakalabyeko akamwaniriza era nga kano kabadde mu maka gaabwe e Namugongo. Haji Isaac Musoke ssentebe w'olukiiko oluteekateeka okwanjula kwa Rema yategeezezza nti Rema kakomyewo bagenda kuddamu okutuula okuttaanya ensonga z'omukolo ezisigalidde biki ebisigalidde okuba nga bitegekebwa. Musoke agamba mu bimu ku bintu bye baagala okumaliriza katulule lukalala lw'abagenyi abagenda okuba nga bayitibwa ku mukolo gwa Rema Namakula ne bbaawe Hamuza wadde olukalala luno eno lwakolebwa ne lugwa n'abasigadde bonna bamaze okuba nga bayitibwa okufuna kaadi ezibayita bali mu katu kw'abantu bali mu matu g'abantu abakubira essimu nga baagala okujja ku mukolo. Rema muntu w'abantu alina emikwano mingi mu biti eby'enjawulo olw'okuba ye muntu ow'enkomeredde asalawo ani alina okujja ku mukolo gwe. Tubadde tulina okumulinda akiddemu okutunula ku lukolo tubadde tumulinda ddemu atune ku lukalala luno eno n'okulaba baani abalala bayinza okwongerako kuba kinaaba kisobose Musoke we ye nannyini akulira abagenda okuba nga bayitibwa. Musoke agamba abantu 5 be basuubirwa okubeera mu mukolo gwa Rema Namakula ne bbaawe Hamuza nga Novemba mu mwezi gwa Novemba oguddakaawo nga 14 2019 e Nabbingo ku lw'e Masaka. Abantu 3 ku bano bagenyi ba Rema Namakula 50 bahamuza ate 5 bakozi ba mirimu egy'enjawulo. Sarah Nabatandisenga wa Rema gye buvuddeko yategeezezza nti olw'obungi bw'abantu abasuubirwa okujja ku mukolo guno bakyalowooza ku kyokusalawo oba ogunaasigala e Nabbingo oba bafune awalala ewagazi balina oguteeka. Gamawulire gabadde gaakagwawo agalema okubanga yayogeddeko keeri abantu ku mukolo gwe ate n'okubanga yakomyewo gye yabadde e Butuluki. Webale kubanga okyekuumiddeko amawulire mangi gakyajja weebale nnyo weebalire ddala.